tambulira mu kumanya n'okutegeera ng'owuliriza pulogulaamu manya bizinesi z'abannayuganda mu UAE n'abaweereza abo Johnson Sengendo wamu ne Mariam Nagawa ye pulogulaamu manya bizinesi z'abannayuganda mu UAE. Mbalamusiza nnyo mwenna bannayuganda abawangalira mu UAE mujebala emirimu gye mukola. Johnson Sengendo n'olunaku olwaleero mbaleetedde bizinesi z'abannayuganda. Mujjukire bannayuganda abajja wano mu UAE ali Uganda tubeera tubalangira bizinesi zaabwe mu pulogulaamu eno manya bizinesi z'abannayuganda wano mu UAE. Essaawa zino ndi Dubai naye nga ndi n'omu ku mukozi akolera mu KHM ereeta bannayuganda wano mu UAE. Mukimanyi bulungi nti KHM y'emu ku kampani ezikyasinze okuleeta bannayuganda wano mu UAE ku mirimu egy'enjawulo. Omukulu ono agenda kubeeyanjulira era ababuulire biki byakola. Naye nga pulogulaamu eno esponsoringiddwa bannaffe aba Same Shipping Company nga basangibwa mu kibuga ekya Abu Dhabi, ate ne kubeerako ne Kampala Katale abo nga baleeta mmere okuva e Uganda. Ezo na bizinesi z'abannayuganda. Okwo ne kubeerako n'aba Trip Coffee Academy nabo nga basangibwa mu kibuga ekya Abu Dhabi. Okwate ne kubeerako n'aba CP Coffee Academy nabo nga bali mu kibuga kya Abu Dhabi. Okusinza butogera ku kigambo kibaise Kampala Uganda Restaurant abo nabo nga batuwagira okulaba nga enimu gino tugibatuusaako. So muganda wange nsaba weeyanjulire abatuwuliriza era abatulaba. Nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala okubanga eyamugula eno nze njitereddemu, okubanga n'obwakamulu obutaala nze mbulimu nga ngenda kunnyonnyola ku nsonga za KHM International Consultants. Amannya go gwani? Amannya nze Wakayima George Nkaivu nga nze mwogezi era kitunzi wa KHM International Consultants. KHM omulimu gwe tukola si gwa kusuubula, tetuli basuubuzi ba bizimbe, tetuli basuubuzi ba mmotoka. Omulimu gwe tukola gwa kuyambako bannayuganda kugenda mitala w'amayanja kukolerayo. Ngera bw'obalaba wano ni wano wetuli tulina bannayuganda betwaleeta betusanzeewo, era bannayuganda abo tetuleeta buli munnayuganda yagadde kujja nti ajja akole, waliwo bannayuganda betusinga okwagala kubanga ffe tukimanyi ti bannayuganda bangi bakyali bamativu n'eggwanga lyabwe. Naye era waliwo munnayuganda oyo atali mumativu nga ye okusookera ddala abadde alina gy'akolera naye nga kaafunayo kaki katono, bamala okulyako emmere, okusasulako ennyumba, okutambula, talina nakaasigazaawo ate nga muvubuka emyaka gimugendako. Oyo si mumativu na Uganda era tumukubiriza ajje ku KHM International Consultants enankulabye naye ajja kujja akyusa obulamu bwe. Tulina munnayuganda owokubiri yasoma ayagala okukola, alina obumalirivu naye omulimu agunoonyeza n'obwoya ne bumugwa ku ntumbwe. Awo no KHM weevirayo nga nakyeyombekedde akufumbira embaala n'ekusuulira omwoyo ekujje kuyambeko ekuleeta emitala w'amayanja osobole okukolerayo. Okay. Kakati tugenda kwogera mu bintu nga bisatu, engeri gye muleetamu abantu, mubaleetamu mirimu nga ki, ate twogere ne ku kigambo kya ssente kya jeezi n'ekirala waliwo ne challenge ze musanga mu bannayuganda be muleeta. Kantandikire ku mirimu. Okuviira ddala e Uganda, biki ebyetaagisa munnayuganda okujja wano okukola ng'ali Uganda? Ebikulu by'oyinza omugamba. Okusookera ddala kirowoozo. Kirowoozo munnayuganda yenna alina ekirowoozo gwe tusinga okusookera ddala okwaniriza, kuba tojja kusanga busanze munnayuganda ku street ali mirembe gye omugambe gye abantu tugende ebweru, naye waliwo yalina ekirowoozo ng'akifunidde ebbanga ddene. Ekirowoozo ekyo nga yakijja aitha ku bantu babajja edda okukola oba nga alina abaalabye bayinza oba si bantu be ne bamwesiimisa lwa nsonga bamanyi ssente y'ekyeyo bwekola ki bwewooma. So munnayuganda alina ekirowoozo ajje ku KHM. Ekyokubiri alina okuba nga ali wakati w'emyaka 21 kale tasuusa myaka 45, emyaka gibeera 21 ekitono, ekinene gibeera emyaka 45. Ekyokusatu alina okuba nga alina ekiwandiiko kya passport kye tuyita passport. Passport zino bambazibuzaabuza, tulina eno empya ya East Africa gye bayita East African Community a Ugandan passport akabbulu ow'amazzi. Then omuntu alina okuba nga wakiri asobola okwogeramuko ku luzungu olwa sini ey'okubiri ey'okusatu olutonotono olusaba amazzi butereevu, nga bw'anajja eno tajja ate kubeera mu Luganda luno lwetukola ki lwetwogera. Era bano balabye wano mu hotel Baganda bwe batulabye ne basanyuka ne boogera Oluganda naye baboogera ne bakozi bannaabwe era boogeramuko Kangereza akatonotono. Yes. Kati ensonga endala bannayuganda mubaleeta mu mirimu ki? Kakati wano tulinawo companies
bwenzogero ojja kuzimanya. Waliwo Dubai Airports World, waliwo Transguard Emirates Security Group, waliwo Al Najma Al Farida, waliwo World Securities, Emiril. Companies nyingi zetulese mu bannayuganda okuva 2012 lwe twaggulawo, era bannayuganda bangi wano bakomyewo e Kampala nga bakyusizza obulamu, ate abalala bangi bakyakola ki, bakyajja. So company ezo nga bwenzimenya abaana bakimanyi nti zitwala buli mukozi, zitwala abakozi ba hoteri, ba waiter, waitress, room attendants, receptionists, ba concierge. Company ezo zireeta ba security guards, zireeta ba drivers. Company ndali ya Transguard zireeta abakozi ba airport, ba loaders, ba aircraft cleaners. So mu bufunze emirimu mingi nyinza okugimenya n'enkola ki n'ensulawo. Buli munnayuganda amanyi nti alina omulimu gweyandya oba alina obusobozi obukola omulimu ebweru bw'eggwanga ajje. Ate emirimu gino sijja kusomerera nti oba olina okuba nga ogulinamu obukugu bwe buti ne bwe buti, kubanga n'abaana tumala kubatuusa wano ne balyoka bamutendeka ekyokukola era oluvannyuma n'akikola ki, n'akikola. Nja kuwa ekyokulabirako. Tulina abaana be tuleeta ku airport nga bagenda kukola aircraft cleaning, naye nga omujje e Kampala e Nabulagala n'omuleeta ku kisaawe Entebbe nga talabanga na kunyonyi bwefaanana, naye ng'omulimu gwagenda okukola gwa munyonyi. Kati n'omulinyisa ennyonyi n'atuuka ku DXB company ne mujjawo neryoka emutwala ne mwa training, oluvannyuma n'atandika okukola ki, okukola. Munaku 5 wiiki emu 2 aba atandise okukola. Okay, kakati tugenze ku nsonga endala. Omuntu ng'ali Uganda katugende nga tutandike ku mirimu egya wansi, azze ku cleaning, azze construction, charges ziri zitya, mukyajinga mutya? Kakati na kino nja kukyogerako. Si buli mulimu oguli mu company nti gwa ssente. Era bannayuganda abali mu Abu Dhabi, abali e Sharjah, abali mu Dubai nga bayitira mu KHM, mulimu kuba bajjira obwereere nga bakimanyi nti emirimu gye bagiddeko mirimu gya government, ze tuyita government companies oba government contracts. Nga government ya wano eyise mu company za wano eza government ne bateekayo akasente ne tulanga contract, abaana ne tubaleeta ne bajja ne bakola nga talina wadde kyasasudde. Lindako katono awo ku nsonga eyo njagala obeerewo amazima. Weesanga nga kampani za wano zisaba abantu okuva e Uganda, oluusi nabana ab'omu biyumba, oluusi n'aba construction, naye kizibu nnyo kampani okubeera nga gavumenti ya wano esasudde okuleeta omwana wano ne mutamuggyako ssente. Ekyo kisoboka? Nja kusooka ntangazeemu kwalukokonyekawo nokanzijukiza ogambye ab'omu biyumba. Ndowooza bw'oyogera ku b'omu biyumba bw'oyogera ku baana bakola emirimu gya waka abawala. Etteeka lya Uganda okuviira ddala ndowooza 2015 terikyatukkiriza kuleeta baana ba mu nnyumba. Mu ggwanga lino erya UAE wano we tuli, bwe njogera ku UAE njogera ku zi Emirates nga bwe muzimanyi, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Al Quwain, Fujairah ne Ajman. Buli munnayuganda ajja wano aba agenda kukola mirimu gya facility, sikukolera waka mu nnyumba. So ekyo nakyo nja kukyogerako nti bana bajja mu biyumba wano bajjawo mu bukyamu, era nkikonyeeko amateeka si matuufu munnayuganda okuva e Uganda ng'ozze kukolera Dubai oba Abu Dhabi mu kiyumba. Etteeka litukkiriza Saudi Arabia yokka, y'ensonga lwaki n'omulimu ogwo gwa bwereere lwa nsonga guliko bilateral agreement wakati wa Uganda n'Obwakabaka bwe Saudi Arabia. Okuddamu tugende ku ssente kyo obadde omubuzizza nti abaana tubajjako ssente, naye waliwo omwana wano ali mu kulaba nga badde akolera mu Expo wali 2020 Dubai mu Expo City, ng'omwana oyo yajjira bwereere yakoze emyezi 6 egya Expo era n'akomawo e Kampala, oba nga yanoonyeza omulimu n'afuna omulala naye nga tebamuggyeko wadde 10 kubanga contract yabadde ya gavumenti. Yes. Okay. Kati abalaba eyo mugenda kubeera nga mujja commentinga ku bintu bino, mwongere n'okubuuza ebibuuzo. Tugenda kubeerawo akaseera katono, waliwo ebibuuzo ebimu byengenda okwongera okubeera nga mubuuzaako naye ebisinga mubirinaeyo nange mbinawo, naye olw'obudde tetugenda kumala olunaku olulala oba omulundi omulala ate ndikyaza omuntu avunaanyizibwa wano mu UAE. Kati nsaba okubuuza wano mu UAE office zammwe ziri luddawa ne Uganda ziri luddawa era ne contacts? Okay. Wano mu UAE tuli mu financial center awo, abantu abasinga obungi e Kampala bamanyi kukikkirira Nabulagala. Bw'oyogera kukikkirira Nabulagala olindeko mu UAE offices ziri luddawa, direction gye bawe bulungi obeera ogimanyi. Okay. Abamanyi financial center bw'oba
bamanyi museum for the future. Waliwo ekizimbe kyoyitako kimu bibiri, ekizimbe ekyo ekyokusatu era ekipande oba okiraba waggulu kiriko KHM International Consultants. Tuze Uganda. Okay. Uganda abamanyi ekkuba erikkirira Nabulagala bamanyi Balintuma Road. Balintuma bw'oba ova ku side y'Emmengo oyita ku Undeje University noyita ku Namirembe Christian Fellowship ewo Musumba Kayiwa. Ekikuba ekisooka okukkirira batokikirira kuba kita Sapolo Nsibambi awo siwe tuli. Ekikuba ekiddako okukkirira ekkuba erikkirira Nabulagala era oba ekkuba likyali ppya nnyo bakalikola era oba wakakiryako ebigere empawe byaga ogenda okulengera kalina ennene era eriko ebigambo KHM ago ge maka gaffe. Omuntu mentioning enamba y'essimu obudde. Omuntu ava ku sayidi y'okubitaala eri nankulabye naye ajja bw'atyo ne Balintuma era ajja kutuuka ku kyekirira Nabulagala. Omuntu yenna alina smartphone alina simu eno gye bayita seereza kuliko omulagirizi w'okumutimbagano era bw'oteekamu KHM International Consultants oba oliwe Ghana oba oliwe Kenya oba oliwe Uganda oba oliwe Dubai wonna wonna wooli omulagirizi oyo ajja kulagirira wali offices zaffe zonna gye ziri. Ennamba y'essimu tulina noti 7 noti 2 noti 7 era 7. Ngenda kugiddamu gumu noti 7 noti 2 noti emirundi 3 oba 0 emirundi 3 7 emirundi 3. Tulina ne noti 7 noti 7. Tulina 0 ne 05 wakati awo nesembyayo emisanvu 3. Ze namba za KHM International Consultants. Okay. Kakati nga tumaliriza nsaba oweeyo obubaka bw'owa bantu abali wano mu UAE abaleeta bannayuganda nga emabegako wabaddewo ekya visa ng'amuleeta ku visit visa amusuubiza omulimu ne n'amuleka mu nnyumba visa neggwako. Obubaka obwo bubaka ki kuba nkimanyi okimanyi bubaka ki bw'oyinza okuwa omuntu ali eyo akola omulimu ogwo? Omuntu yenna akola omulimu gw'obwakayungirizi nga talina license ya Ministry of Gender, Labour and Social Development ekintu ekyo akola kikyamu. Bannaffe bangi abasinga okubonaabonera wano njagamba ebitundu nga 7 ku buli 100 beebo abakozeseza amakubo agatali matuufu. N'ava e Uganda ng'azze kukyala oba kulambula naye ng'omutima gwe emabega waliyo ekyokukola. Bannaffe ekintu ekyo si kituufu era tekikkirizibwa mu mateeka. Wadde companies zirwawo e Kampala naye zibeera n'enteekateeka ennungamu nti omuntu ajja kuva e Kampala ng'alina clearance, omuntu ajja kuva e Kampala ng'alina contract, omuntu ajja kuva e Kampala ng'alina omulimu. So mu bufunze omuntu agenda kutuukira wano kukola era ng'agenda kubeera wano emyaka 2 bajja muwa obutuuze bwa myaka emeka 2 nga bw'akola kampani weba yamusuubiza okumuliisa ng'emuliisa ng'emusuuza ng'emujjanjaba bw'aba alwadde. So ku nkomerero ya byonna omuntu oyo aba makubo maki matuufu dhani omuntu ono gwe baleese okukumira mu kiyumba nga bamunoonyeza omulimu oyo abeera nga betting tewabeerawo garanti nti omulimu ojja gufuna oba togufune. So nja kusaba ebiseera by'emmaaso oleme kubizannyisa na kwonoona budde bwo. Jangu e Kampala oba osigale e Kampala kubanga wano KHM tegabirawo mirimu. Emirimu ejijja mu destinations eri e Ghana tulina offices e Ghana, tulina offices e Kenya, tulina offices e Kampala e Uganda nti buli muntu ali eyo asobola okugenda eyo kasita abeera mutuuze waayo kampani nemuprocessingira eggwanga ne limukiryalinga nti azze kukola tazze kulambula oba tazze kukyala. Okay, kati ekisembayo waliwo bannayuganda abafuna ebizibu wano nga mmwe mwabaleeta kiki kye mukolawo mulambula ne wabanga tanaba kufuna buzibu mulambula ku bannayuganda abo oba ekyo tekisoboka gwe olukuwa omulimu fana ekintu kyo?